Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mpita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior ayobora kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna subscribe bw'atanaba kuba nti osubscribinga nawe subscribinga ogamba nti big up on yourself bali kuba nti otambula naffe omuvubuka amanyikiddwa nga Kingston Mutebi nga ono abadde mukwano gwa Jose Chameleone oba mukwano gwa Jose Chameleone ku Gata ne Good Life omuvubuka ono yabadde atambuliza ennyo Jose Chameleone ennyima mu kidongo n'okuba nti abeera Jose Chameleone buli wabeera n'okuba nti omuvubuka ono yabadde aletera Wizomanizo kye bayita abakazi era nga abadde ttaanu nnyo wa Good Life. Omuvubuka ono bambi avuddeyo n'alumiriza Jose Chameleone kubanga akozesa cocaine n'okuba nti mbu yatta Kalamaji. Nga bwe bagamba nti Bayuda tuyita nabo Jose Chameleone yakyeyimbira era nga atandise okuba nti abi experience nga babanga temamulyamu lukwe edda mabega batandise okuba nti bino nno byayimba bitandise okuba nti bimutuukako. Wetwogerera kyaliwe amanyikiddwa nga Kingston Mutebi avuddeyo nategeeza ensi nga ayita ku mutimbagano gwa Facebook n'okuba nti agamba bannamawulire nga Jose Chameleone bali drug addict era nga Jose Chameleone mbo akozesa enjaga emanyikiddwa nga cocaine. Kingston agamba nti Jose Chameleone ebiseera bingi yekulako waya n'okuba nti akola obusolosolo temulowooza nti aba anywedde mwengene n'okuba nti oba yekulako nga amanyage wabula omusajja ono akozesa enjaga ey'etabu ey'okunuusa emanyikiddwa nga cocaine era nga mukuba nti akozesa ebiragalalagala. Jose Chameleone atandika okuba nti abiyigiriza ne mutowe amanyikiddwa nga Douglas Seguya aka Wizomanizo. Wetwogerera Kingston atandise okuba nti akuba Jose Chameleone right left and center agamba Chameleone kumanya nti musajja muzibu nnyo mukuba nti akozesa ebiragalalagala bino byatandika okuba nti bimutuma okuba nti akola ebintu ebirala oba byamuyigiriza obutemo. Kingston Mutebi avaayo alumiriza Jose Chameleone nga bwe yatta Kalamaji. Tujjukire nti Kalamaji yatandika okuba nti yafuna incident oba waliwo omuvubuka eyafiira wa Jose Chameleone oluvannyuma okuba nti mbu yekumako amafuta according to Jose Chameleone statement mbu yekumako yeyira amafuta neyekumako omuliro era omusajja ono n'aba nti afa. Abasinga batandika okugamba nti Jose Chameleone alimba because ono omuvubuka yali agezaako okuba nti amuleetera kye bayita engoye n'okuba nti omuvubuka oyo yakola omulimu gw'amaanyi oba yali musaale nnyo mu kuyizimba ennyumba ya Jose Chameleone yeseguku era nga n'amazzi we gaawulanga omuvubuka ono yabalitira omuvubuka akigambibwa okuba mbu yali kwala naye Jose Chameleone mbu yamwokya oluvannyuma okuba nti mbu yali atandise otegeera nti akwana Daniela. Bino nno bigambo si byaffe byangambo. Naye olunaku lwaleero Kingston abadde nfanfe wa Jose Chameleone agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'alumiriza Jose Chameleone nga bwe yatta Kalamaji. Tujjukire nti Jose Chameleone abadde awenemba n'omusango guno era nga kiteebereza okuba nti omusango guno gwe gumu gumufudde omwavu. Sente ze zigenda buli kaseera buli wamwagala bamutwala mu kkooti. So n'olwekyo Jose Chameleone n'atandika okuba nti akasente kamugwako mpola nga bwe bagamba nti Bayuda tuyita nabo. Kingston Mutebi avuddeyo ng'alumiriza Jose Chameleone nga bwe yatta Kalamaji. Now mukuba nti ebiseera ebisinga abalamuzi be Uganda babadde bagamba nga obujulizi bwe bubula era nga omusango guno kiteebereza okuba nti justice yali yabula. Kyekiseera okuba nti poliisi ya Uganda ekwata omuvubuka ono ku Gata onookwata Jose Chameleone ebeere nga ebatwala mu kkomera babeeko ne kye babitebye oba okuba nti oba poliisi ya Uganda ne CID etandika okuba nti enoonyereza ku muvubuka amanyikiddwa nga Kingston Mutebi. Atubuulire akawonvu n'akaga Jose Chameleone oba tuwe information oba eyite Kingston Mutebi abeere nti agendayo awe statement ye official entuufu alumirize Jose Chameleone nga bwe yatta Kalamaji. Then tulabe way forward because obulamu bw'abantu tebwetaaga kuba nti muzanyirako bwe butyo. Temusobola kuba nti munywa njaga yammwe ne mutandika okuba nti mutta abantu. Omuvubuka ono
abadde ttano wa Jose Chameleone ebyaddala mumanyi n'amaaso gange musanga ne ba Wizomanizi ebiseera ebisinga musanga ne Jose Chameleone kyantiisa okuba nti avaayo alumiriza Jose Chameleone okuba nti atakala maji era nga alumiriza Jose Chameleone okuba nti drug addict era nga drug dealer. Sean Kingston Mutebi agamba nti Jose Chameleone asuubula n'enjaga emanyikiddwa nga cocaine era nga aginywa era mu kuba nti anywa enjaga eno yatandika okuba nti emutuma emize emibi mbu Chameleone ayombayomba Chameleone yafuuka mutemo luvannyuma lw'okuba nti akozesa njaga era nga Chameleone mu kuba nti tima limujjula yatandika okuba nti ayigiriza mutowe Wizomanizo enjaga kyova olaba nti Wizomanizo mbu agenda kugwa eddalu lwa Jose Chameleone because Jose Chameleone yatandika okuba nti amuyigiriza cocaine. Bino nno tetumanyi gye biva. Omuvubuka ono avuddeyo era n'agamba nti Jose Chameleone tasaanidde kuba Lord Mayor wa Kampala because emize gyakola si mituufu, emize gyakola gyesittaza eggwanga. Bino nno byonna abiwandiika ku mukutu gwe ogwa internet. Omuvubuka bamuyita Kingston Mutebi. Abaganda muli b'amaanyi bagamba nti mbulira goyita naye nkubulire byakola naye ng'ate omukulu ono tafudde ku kitiibwa kya mukungu avuddeyo n'amwabwe oba kiki ekyabatuuseeko oba ssente oba bakazi oba biki bannange omwana ayasizza ebyamaso. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe eziddako nsigadde entambi ekimso Rich Boy Maxwell Junior. Bye for now.